Bw'otuuka ku mwalo gw'e Kasensero kumpi buli w'okuba eriiso waliwo obukyafu ate nga buli mu myala egiyita mu nnyumba z'abatuuze. Omwalo guno guliko abantu abasoba mu mutwalo mulamba ekitadde abakulembeze ku bunkenke. Ate enkuba bw'ejja n'ekulukusa amazzi ago, ate amazzi ago gennyini ge bakozesa okunaaba, okufumba, n'olw'ensonga eyo obulwadde bujja abaana ne baddukana. Tuli mu lutalo olw'okwongera okulwanyisa obukyafu obwo obuleeteddwa omujjuzo gw'amazzi. Waliwo n'abaana be tusanze beerondera ne ku miyembe egigudde mu myala. Okusinziira ku batuuze balina okutya olw'omuwendo gw'abantu baabwe okuba nga balwala obulwadde bwe batategeera nga kino bakitadde ku bbula lya kaabuyonjo. Era osanga beeyambye mu buveera ate oweri nakasukira neiba we neiba nakasuka kakiyamye nakasukiwo omulala. Abantu bafama bateeka mu buveera okuba olutonya techa abantu amazzi ge bakozesa amazzi taapu ntono tewali mazzi. Mwalo mukyafu kubanga abantu abamu beeyambisa mu buveera ne beeyamba mu buveera ne basuula we basanze kati amazzi bwe gakulukuta ne gatwala akawone kakuba abantu. Abakulembeze bagamba abantu obuzibu bwe basanga bwabwavu nga tebasobola kusasula shillings 2 za kaabuyonjo. Bagana okukwata siringi 2 okubiwaayo okukola nti basobole okugenda awantu awalungi nga bumanye embeera z'abantu omuntu ne kimuwaliriza asima akanya. Okusinziira ku batuuze wakati ng'enkuba etonnya kino kyongedde okusembeza obulwadde buno mu kitundu kyabwe olw'amazzi ate agasuulibwamu obubi. Nti n'abantu baffe mulimu abamu abaalemala obwongo nga bakimanyi nti eva nga bwe babeeranga nti amazzi g'okukozesa bagasena ku nnyanja. Tugezaako bakubiriza okulaba nti tebasena amazzi ku nnyanja, tujja amazzi ku ttaapu. Ate ogenda okwesingana n'amazzi ku ttaapu gennyini ge tusuubira tetugafuna, tegasobola tumala nti gajja oyinza okwesingana mu wiiki ngazzeemu emirundi 2. Kati abatuuze basinzidde wano ne basaba gavumenti ebayambe eyongere okubazimbira kaabuyonjo mu bitundu byabwe. Gavumenti endadde etuyamba netwongeramu kaabuyonjo ez'olukale afazaali buli kyalo. Nyingiza ya kanso yekyali ntono ku nfuna yaffe nti ebintu ebimu tusobola kubimalayo byonna. Katonda ekizibu ky'eddwaliro okuva twayawulakana ku Kyebe ne batuwa tawuni kanso tukyali ku kodi y'Ekyebe ng'eddwaliro yetuwa ku ddagala era eddagala mu ddwaliro lyaffe nga bwe mulirabye eddagala ttono. Akulira okunoonyereza ku ndwadde mu disitulikiti y'e Kyotera Girimani Joseph agumizza abantu nga kino bwe kitali ku bulwadde bwa kolera ng'obubonero bakizudde nga bwa kiddukano n'akubiriza abantu okulaba nga beekuuma bayonjo. Jagoyinga mu maaso tuteekinga necessary samples ezeetaagisibwa twongere okukebera. Tunaabanga kizuuliddwa nga tuleti zikolera we shall still come back naye nga so far they are usual diarrheal conditions. Disitulikiti y'e Kyotera ezze ebalukamu endwadde ez'enjawulo okuli Marburg, obulwadde bwa kawulula obwaleka abantu abasoba mu 10 nga bafudde wabula ng'abantu bakyekuusa ku ddogo ekitaali kituufu. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.